Abakulu abo abakkalidde ababiri be bakiikirira emirimu mu ddwaliro erya Nacha Africa liri awo Nansana. Kati nno oluvannyuma lwa Salt TV okubassaako akazito olw'obulagajjavu obw'abasawo baabwe basisinkanye famire ya Barbara. Kyokka nno nga kumpi buli ekibavaamu boolaba abo abakulu maama kyakukudaala n'okujereegerera n'okussa wansi n'okuyisaamu amaaso obutalumwa ng'omuntu yafiirwa omuntu we. Akale ensonga yange nga nnaffe otudde wano ne tuwuliriza so that tewali n'agamba atuuleyo nemugoba naye. mu mboozi zaffe eziddako tujja kutaganjula abakulira eddwaliro lino na biki ebyabavaamu okumanya Barbara Namukwaya teyeefiiridde. Okimanyi nti eddwaliro lya Kawempe lyawaliriziddwa nalyo okuvaayo ne alipoota ku byamutta. Muno mwe balagidde ensobi ezisoba mu 10 ezaakolebwa abasawo ku ddwaliro lino erya Nacha Africa e Nansana. Oyinza okukkiriza nti alipoota eraga nti Barbara kumpi yazaala nga nte mbu omwana baawulula mu wulule okumujja mu lubuto era nga yazaala ayimiridde. Wadde nga Barbara yali alwanye okulwana okulungi, alipoota eraga ensobi zonna ezaayuzaayoza Nabaana ne bimuviirako okuvamu omusaayi ogutali mwangu kuzzibwawo mu mubiri gwe. Lipoota eno eyanise nnyo abasawo aba Nacha Africa e Nansana ku bulagajjavu mbu n'omusulo we baamutuusizaayo nga gwetabise n'omusaayi. Kankome wano kuba bwe nnaamalayo ebiri mu alipoota ya Dr. Emmanuel Byaruhanga kuli eddwaliro ly'e Kawempe nnyinza okubalemesa okwebaka otulo naddala abakyala abawanise n'abo abakyazaala. Maama, ebiri mu alipoota y'e Kawempe kumpi tebyawukana na byammwe. Ebibeera eri amuleeba wuudi nze nazaalako nzadde abaana 8 kumpi mulamba mula mwanange waakuna mwanange ye mwana we abadde asooka mwanange annuma bannange siganye okufa kubeerawo singa baafaayo ate n'alaba nga tasobola kusimba magulu n'amukaka namusika musisa omwana nga balina eeta bannange mbeere mbeera mmwe oba ndi mukyamu mumbuulire yandirabye omwana we tasobola kusimba amagulu nze ndi muzadde Barbara bamunongosezaamu Lubaga nga nange bigaanyi ne bamunongosezaamu Lubaga nze nga wendi bannange wemba ndi mukyamu mumbuulire naye mpulira omulumi nange yafiira mu bulumi ng'ayogera. Okimanyi nti wadde Barbara yazaalanga bisolo ebimu yali mugumu ebitagambika era yakimanya ng'omwana gwe yali azadde teyakaaba. Omwana nga takaabye nga takaabye n'akulukusa amaziga alwo bamanza mu musigamu naye ng'ekirira kyonna kireebeeta bwe kiti bannange. Dakiika nga 3 malamba ali mu kupipira bwakwata bino bwa bisaawo bwakwata buno bwiso bwa busaawo nze eddwaliro naligamba nti simanyi teririna kino simanyi teririna kiri yandikubidde dokita oyo yennyini eyateekawo ripooti nti Barbara ajja kuzaala yandimukubidde essimu n'amugamba dokita omwana ono ansobedde naye tumiikiriza n'asikayo omwana. Ekyo kyekinnuma bannange. Maama, alipoota mmaze okugiraga abantu ogamba nti biki? Fayida egenda okujja byonna baana bamukutula biibyo n'abaana bamukutula eyo y'e Kawempe n'abaana bamukutula. Byakuyiga byokka bye tujja mu mboozi eno. Abasawo, abazadde
n'abakulembeze. Babura yafa muto nnyo naye enfa ye yakukyusa bingi ate bijja kuyamba abakyaliwo. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.